Labi wano epasi ngayogera era mbadde ngiragambu mwayimbye ebintu ebitegeerekeka ye ayimba obulungi lwaki ezize tezitrendinga ojerega Eddie Kenzo musinga ki is a BET nominee jachimu BET award winner byoyimba oluzungu byoyagala eri obeere byogamba international abazungu be bazigaba lwaki bakweignoringa byoyimba bifu kusa common sense. This is business, it is my business, so putting down my business kuendya ku surviving abo tusobola no basiba sobola no musuwinga ajja kugamba katata obusungu kali anti that's what it means. You are decampaigning my product kitufu ndi mu music business oluyimba it's my product ugenda kutusanga nga tubakubye ate mugambe tulina empisa embi ogirira business yange amanyi sente ze twataddemu amanyi kye kitegeeza okwata abayimbi abo bonna bulade obadde mu industry emyaka mingi ne tulina kyolagawo kitegeka kyo inspiring oluzungu lwoyimba lukuyamba ki tulina nze nyimbanga mu na Uganda serimba limba negwe mumuli mu self denial you were brainwashed muloza mbo okuyimba oluzungu kye kyakabi ningo oluzungu lutosobola lukola mu hitting anasanga ni uli musiru okutudde ku product ya competitor wo kitegeera ze nugu ina nugu ulina kasajja ku mutima lwaki to promoting azizo yabadde kutema atema kubalaga bye mwayimbye fe yali atulabe ko nga tutema atemezize oza yayimba obulungi ennyo simanyi okumanya ayimba bubi tasobotayina na luyimba lusobola kujjawo nasanga nibbo tebaagaliza kibaluma befulambu bali abani nze walonda be kunga ntwala oluyimba lwange kwenaraji mbabuuzaako mina bakyo ku video media omwerezo wa Muzeeyi Masembe nze ne boyi wange gwe mazina y'ebbanga ddene tutemeteme ensonga ezitambula mu industry y'endongo ayongera okujjukiza ennaku z'omwezi nga lumu nga lumu baganda bange mumulabirenga ddala Nassanga festival agenda batunyonyola enteekateeka okuyingira sente mmeka emiryango giggulwawo mmeka kuba festival tugimanyi etandika ku makya paka gwe woogamba nyenyuse oluyimba mulimu abavuddeyo ne bagamba bayimbye ebifu original esinga remix luyimba kyo lwamukaluubiriza mukalya ye waliwo oluyimba olwo yali asuubiramu ekinene n'atakifuna byonna tugenda tutematema kati obuzibu tulina amanya mangi ge tweyita kati nkuyitani bwakika boy long time friend ki yonna wa Luganda kikya muganda wange istede ulamu bugamba ki namusibo b'empozi mmwe kiki oli mulwadde no just ensi wagijjako amaanyi yawo tulina twabirekera mukama abitwale mu maaso wasalawo okulaba birabe industry ogiraba otya essaawa zino industry njiri ku top njiri ku top gwa okutte flag oti kati nze nkalina Nassanga festival tugibategekedde abaana abakulu abavubuka abakadde bonna tubayita naku z'omwezi nga lumu tugenda kubeera ku Forest Resort Rweza kuyingira $200 ordinary 5 VIP tulinawo tebe y'emiliyoni 3 n'$1,500,000 ate tulinawo special package y'aba student abato okuyingira 15,000 otyo aba secondary $1,000 mwenna tubayisa abanyumira good music omwana omuto yalabikirawo mbu muto owa secondary jangu ne ID ekikulaga nti ddala nsoma kubanga teriyo wa primary ayina birevu obogera owa primary yalabikirawo mbu wa primary n'owa secondary alabikirawo then bana ba university balina ebisajja babye bafuula bo bakyemmeka bo tubatwalira mu ba ordinary aba bulijjo $200 era be balina mu VIP ekyo abaloodi emmeeza waliwo eyakakadde waliwo ey'abaloodi abaddako $1,300,000 n'eyaba MP ababedde twagenda nabo mu parliament nabo babategekeddewo special babategekedde millions zaabwe 5 zibakutte mashallah saba Allah yanguye nsaba Allah ateekemu obwangu tugenda tandika mpolampola tunyumyeko tugenda beera kasavu kanyama original ya Nassanga ejjeeta mu bulamu bwa Khalifa batutandikire original yali birthday ya Charlie wange birthday ndali luyimba lwa birthday nga mukoledde kirabo kya birthday ebyaddala yali asomerawo mubs kyambugaawo so nenkamukoleranga kayimba ka birthday kuba nali sina kyamuwanga nyezeke bulaayo simuleetedde kirabo ebiwoowo twasoma naye
ngamba wae kamukubiremu oluyimba manager agenda oluwulira mu motoka nga lwakabi n'agamba luno lwe tuzaayo. Nannyini lwo ye yakimanya mbu lwali luli? Akimanyi. Eyo eŋŋoma kirabo kya birthday yange. Era bamumanyi Nassanga baasomako naye. Bw'ogenda mu studio ogamba boyi wange ono kikiyinza omuwa? Nagenda birthday yali eyiseewo kati nga noonya kyenyinza omuwa ate nga omanyi ebintu by'Ebulaaya nga bya bbeeyi. Nkofuna. So ne ngamba kamukoleremu akayimba ate yali ayagala ssimu ya Samsung. Ebiseera ebyo walingawo S4. Nkofuna. Samsung S4 yali eyakabi ebiseera ebyo. Ekitegeera kati ng'agindumye naye yali ya bbeeyi yali miliyoni nga 4. N'ogamba? Waaye kangene mu studio mukoleremu akayimba. Era nakati akayimba kamukolera nnyo kituufu. Naye wakuba intro Kalifu. Eyo origin. Nenzikirizamu akasajja kakuba. Akasajja kayimba. Sebe twali tuyimbira ddala era okuyimba kwali nga tumala galeeta kubanga ba big 3 bali bakyayimba. Ebufuzi byali tebinnajja. Nkofuna. Good Life yali weeri. David Lutalo nga wali mumba zange. Eddie Kenzo aleeta zi award awo. Fuka International. Ekitegeera so ba Gravity baleeta basaha baleeta bafana balina zijjayo nteekeyo. Industry yali tight nnyo. Nga buli omu buli anga aleeta. So nga kikuleetera okutakula omutwe oyiye ekintu ekyaddala. Walusuubira mbu lugenda kuba gwe mu kufulumya oluyimba? Talusuubirira terwakuba nnyo. Kale lwakuba yes abantu ne baluwagala naye terwahitinga nnyo kutuuka kuzindabira wazi Nkofuna. Kuba nawe kenyenyini walufulumyanga olufumiza kyaliwo. Nga ku TV ne baate bagenda lukuba. Lwakuba manager ye yaluwagala n'alusiima. Olwo twali ku manager kyoyo. Emma Karusi. Emma yali akyaliwo ng'atambuza. N'agamba gwe mwana gwe. Tozannyira mu mwaka. Ozambu simanyi birthday. Eno ye ŋŋoma. Bwekiri. Lwakutuusaako gwe wali tosuubira? Luntuusizza kati mbadde awo nga babba akalulu kange. Akava mu kalulu babbi akalulu. Nkufuna. Buli omu amanyi tewali kiddako. Luyimba ne lusumulukuka bajjenize ne balukola abaana abo bayahaya Kalu ne ba Confidential. Nkufuna. Ne bayiya akazina luyimba ne ludda mu bantu. Olwo oba oli awo ewaka ku Kirinzi bakugamba Nassanga almost myaka emeka awo? Myaka migwebala myaka 10. Nga myaka 10 teruliiwo ossa onoonya kikyengenda okuzzaako ngenda kuba luyimba ki? Ekyokuzaako tekimbula kuba nze ndi songwriter ndi producer studio girabye. Ekyokuzaako tekiyinza bbula. Bakugamba naye nti oluyimba luba lukutteyo tolwanisa ate mukisa Mukama gwakoze ki? Gwaba buleese. Nze nga businessman hiti bwekola nino ginyonyonta. Nkufuna. Batuyigiriza bakamiliyoni ba Misa Kinti ginyunyunte gikole mu concert. Kubanga this is a music business. Kati oba ofunye music tewali nsonga lwaki oba tokola toyita bantu. Kubanga oluyimba abantu baba baluziniddeko. Ate baluziniddeko gwe naawe alubakoledde bokuzi okuluzinirako beekwaniddeko balukoleddeko embaga zaabwe balufuniddeko moments. Oba olina okufunamu okutegeka ekivulu kya Nassanga Festival. Olwemba lumala okukuba gwe nga gwe twasooka kujjamu mu mutima gw'okugamba mbu oba kankole vidiyo empya oba nduddemu mu version nga tanaakola remix tekyasooka kujjira. Kubanga olwedde vidiyo gye nakola yali yakabi nnyo tojja kwekanga nga tewali muyimbi wa mulembe guno agirina. Ekitegeera giraba twali ku nnyonyi twaliwa twateekeramu ddala. Obudde bwali bungi. Osobola okustandinga test of time. Ekitegeera osobola oleeta omuyimbi abaddeko essaawa ze. N'omugamba tugeraageranye. Leeta mu vidiyo zo zonna oba waliwo vidiyo yenkana. Nga talina. Genda okulabanga. Remix egy'etyeni? Remix ntandika na remix ekirowoozo nalubeera na Palaso ku AGM ya Federation. Twogeramu ekiyimba nno kikutte wani kikuze remix n'onoonyeyo abo walawala abo. Ng'olwo Palaso yakuwa idea. Kati bwentyo nendaba nengamba naye abayimbi bajja kukola ki? Busumbuwa. Nembireka. Kati ngende ewa Kenzo mu office mugambe nti amwana ekivulu kintuddemu nitagayo kaki? Kasente. Nyongeremu naye budget eriwo ntono sente zenja okuwa era tezijja kukola kumala naye
oluyimba olwo tulukole remix tuteekemu n'abayimbi abalala ndaba kijja kukola nnyo kijja nakuyamba ati ne ŋŋamba engeri naye gyakiŋŋambye ate nga n'oli yakiŋŋamba kitegeeza kino kye mba ŋŋenda nakyo naŋŋamba tugende wa producer we Butamagiko nange ne mugamba nti Renix yakola oluyimba nitukolera Renix n'agenda ne bakola engoma olweggulo ne tugenda ne tuvoicinga tutandika okukunoonya abayimbi abalala abokutuuzaamu nakubira ku bayimbi ab'enjawulo abamu tetwabafuna nesooka naŋŋamba kati nkikulekedde genda ogira onoonya abayimbi esaawa eyo mulimu ddoboozi lyo na lya Kenzo akugaye nze kinnemye wenoonyeza abayimbi bo ngenera gwenfuna mugamba nti ono kati mba ndi ku climax ku White Party ya Nimrod tuperforminga bulungi nnyo ne Wizo naliwo ate nina Wizo wange tuteeke ojja etteeka mu luyimba lwatu tugenda kukola remix ya Nassanga nja kukola nekolo saamufuna kati mba nnoonya omuwala omu gwe nasooka okugezaako saamufuna n'okubiri saamufuna kati mba ŋŋenda Embaale funa ekirowoozo kya Winnie Nwagi hano Winnie Nwagi twakola ennyimba ffenna nno tezaafuluma nafuluma bwe mukubira wano kisoboka kati nga mukubira Winnie nga mugamba waliwo oluyimba luno bwe luti wadde njagala tulukole ki remix mulimu Kenzo ampereza mpulirizeemu mmuweereza okuwulirizaamu n'akyagala naŋŋamba enkya kanzigye nkole ki teekemu n'ateekamu mukazi wattu twalina mu vibe nnyo then kati tubatuuka ku lunaku ezo ezisembayo tushootinga ngenda okukola oluyimba ne Puzzle studio Puzzle tumala okurecordinga oluyimba lwaffe olulala mugamba mwana nakoze no remix yaki ya Nassanga oluyimba lwaffe walugabye walugabye nga kikolera nina kucontributingirako ku video ngamba ngamba naye omusajja ono agenda kumpa ssente za video weere ngamba omanyi kati naawe teekamu tulizamu ddala lumu Puzzle enkeera n'ajja mu studio n'ateekamu ebintu fumita buyiso n'ateekamu obuyiso bwe n'abufumitamu amala ofumita obuyiso kati twali tugenda kushootinga video ku lunaku twalina ogishootinga tetwashootinga enzo n'aŋŋamba amanyi genda onoonye Wizo wonna waali mugambe Wizo ateekemu nnoonya Wizo ne ŋŋamba omwana wano paakinga ebyuma nkubira producer ngende ku Good Life Wizo ateekemu Wizo n'ateekamu era yateekamu kiro enkeera yali video lunnabe asooka ono gwe wasooka okuleetera ekirowoozo Remix twagala giddamu wasooka ekirowoozo nogaa nina Wizo wange tankaluubiriza Wizo anti Wizo saamufuna enkeera twali tulina saamufuna enkeera kitegeeza yali alekeddwa era twali tutumuli kale nze nali sengeri gye saamufuna naye nga Kenzo akimanyiiko kati olwamala naŋŋamba agenda onoonye Wizo akole ki naye atuuzeewo ateekemu anaamala oteekamu awo kiba kimala oluyimba Wizo yateekamu kiro enkeera video era video Kenzo yagifacilitatinga ng'omukulembeze ebyaddala gefacilitatinga ekifo n'akifuna bwe kiri bayimbi ne bajja Winnie Nwagi najja ajjukira wa Swangs ali ku management teyatusumbuye yasooka nawo ebyaddala yasooka nawo sanga 8 nga mwe temunnatuuka tetunnatuuka twajja luvannyuma ate yasembayo lefaawo bali bamukwata n'ekiro waliwo omuyimbi gwe nawuliddeko tuyinza obutamwogera linnya naye omumanyi mbu wamukubira mu buntu namugaa njagala oteekemu naga oluyimba lwo temulimu luzungu wali awo omukyala omanyi kati ebintu bya music obiraba omuntu ye ekintu kiyinza obutamukolera music eziringa ngoye nti olugoye osobola olaba nga lubi naye ng'ate oli yagamba olwo lwenjagala ekitegeero gwe n'olaba nga lulungi nnyo ate ng'oli talukola ki kati tomunenya yali takifiirinze tewanyeegamu ate nga nyiigira ki abayimbi baali bangi ekitegeera baali bangi ate ekirungi bonna nga bonna bakuwandiikira so kati nga singa kyali nti muntu nti nga olaba nti Chameleone yeewandiikira ati we ne kati bali kyangu nnyo okugyawo ono n'oteekawo ono ekitegeera ate Katonda bw'atyo bw'aba ageze ekitegeera osanga tekyanditunze ekitegeera omukisa gwaliira gw'ono gwamugwonazze ekitegeera so
Numimbi simuyinako buzibu era saamunyiigira nze kyandinumye nga terukoze nandiga kale singa yateekamu osanga kyandikoze kati olwedde kikoze etambula baligambye kale singa naye yateekamu era tujja teeka mu nnyimba endala oba tujja kukolayo kolabo endala so omwaniriza mu kolabo bwe kiri gabanyiiguli n'agamba omuntu oyo waba yasobola okukola ekyo kamuleka abeere bibi ate kati nze nandisigaddeawo ng'ate ye tataddeemu awo buli notambuza ebibiri mba ninotambuza kuba eno bizinesi ate n'obudde bwali bukola ki bugwayo nti waliwo moment nti era oluyimba olusinga tetwalufulume mu kaseera ako telwandiyiitinze kyandiboye aba bayimbi banno abamu bavayo ne bagamba oyo takyalina makulu yagwa era indasitule yamwerabira Blood omuntu alina talent tebamutamala gagwa nze nayimba nnyo gigambe nze mbadde mu politics badde mu kalulu nga ndi ku front page newe nagenda mu politics era nakuba front page natuukako nga bayimbi teboogera nafa abaliwo okitegeera nagenda mu kalulu omuli president Museveni ng'alina ekibiina kye alina candidate we waali awo nga waliwo omwagala w'abangi his excellence Bobi Wine alina NUPA alina Nalukoola we ganaganga wendi ne FDC abasajja abaasoma ngenda ku zi debate ngenda gaba abantu nti abavubuka naffe tusobola abayimbi bwe mbadde mujerega kitegeera ku agenda yange ekyasooka yali copyright era tugenza omaliriza nga copyright bagikoze eki bagituwadde so ne mu politics abasajja nga bamunyagwa yesimba okuba president genda okakebereka clip kayogera ku Khalifa yagamba oyo omwana alina future in Uganda's politics kitegeeza ne bwe nagenda eri nasiko walinga olina kyewafunayo nze siringa bayimbi abo bo just batunuulidde endongo ki but after 10 years bajja kutegeera ensonga lwaki nagenda mu politics bajja kitegeera n'essaawa zino bazirinawo bwe ngoma bazirinawo tewali ngoma waliwo okubeera n'ennyimba ennyingi naye nga temuli music okitegeera having so many songs but the music in the song 10 years oluyimba lukomyewo ku map 10 years oluyimba lukomyewo singa abadde balina ennyimba bandibadde baluzikiza luno lwe luyimba olusoose okukola history ennyimba zonna ezibadde zijja zikubako wiiki emeka biri ku app luno lukubye okuva May ne lukuba June luluno mu July concert erimu August lugenda kuba paka Easter y'omwaka ogujja kigenda kuba kizibu nnyo omuyimbi okuleeta oluyimba olujja waawe era sikupika ebyo baluleete nabo bennyini abadde boogera nalabye wano epasi era mbadde ngenda kugamba mwayimbye ebintu ebitegeere ye yayimba obulungi lwaki ezize tezitrendinga ali ludda wa akuba shows mmeka zisimulaba ku bivulu sina we mulaba takola interview talina nangoyeza ayambala agenda ku interview ukitegeera kati mulimu ebintu ebimu nga bayimbi tetwagala ffe nga bw'oyagala otujerega otuvuma naffe tusobola okujerega nti Blood obadde mu industry emyaka mingi naye tolina kyolagawo ukitegeera kati kyo inspiringa oluzungu lw'oyimba lukuyamba ki tulina nze nyimba nga Munnayuganda seerimbalimba naye gwe mulimu self denial you were brainwashed mulowooza mbu okuyimba oluzungu kyekyakabi naye nga oluzungu tosobola lukolamu hiti nga Nasanga talinawo eti mu luzungu wano era genza okugezaako okuyimbayo akayimba ke kakubamu ennaku 2 ffe tetwakwogerera kabuuku simanya biwooma obulamu bw'ensi buwo naye bannaaye Khalifa oba okitegeera kalina obudongodongo buli awo bwambwa newe kateeka mu bbaala tekasobola wadde kusitula muntu oba ontegeera naye nze nkubye oluyimba 10 years lukomyewo yayina mmeka ezisobola okukomawo oluyimba lwajerega sawa zino eno ojerega oyo ojerega Eddie Kenzo omusinga ki is a BET nominee BET award winner byoyimba oluzungu byoyagala eri obeere byogamba international abazungu bwe bazigaba lwaki bakweignoringa byoyimba bifu tomanyi byoyimba bakulabanga wanabi Grammy nominee omujerega ukitegeera omusinga ki presidential advisor president wa federation ukitegeera bawanya mutoolo MP minister ukitegeera for what have you achieved kicho inspiring abaana tetulabirako omukulembeze omuyimbi obanga mukulembeze abantu bakulabirako abantu bagala kukulabirako ng'oli mu ka studio wekyanga wesize obuntu oba ontegeera kati mulimu nze nakyabusiru nnyo okwogera ku competitor product ya competitor gole olabeko Coca-Cola ngeyogera ku product ya simuwulirangako olabeko MTN ngekosa kala za ready
ne uli musiru okutudde ku product ya competitor wo kitegeereza ya nugu ina nugu ulina kasajja ku mutima lwaki to promoting azizo yabadde azze kutema atema kubalaga bye mwayimbye fe yali atulabye ko nga tutema atema ezize oza yayimba obulungi ennyo simanyi okumanya ayimba bubi talina na luyimba lusobola kujjawo nasanga sinalulaba genda okebera views ze yafuna kayimba kakabuwoma ne nasanga Nasanga ojerega lirupazo akusinga shows sawa zineno lirupazo ategeze show embaraya nagirabi nnaku z'omwezi nga 5 nagirayo ku university in bamwogerako buli wamu akusinga show oba okitegeera buladi bino ebintu hiti esinga kukwata mitima gy'abantu bakwagale bapromota bakuwa emirimu bapromota ba Abitex abasinga mu ggwanga yavuddeyo n'akonfessinga n'agamba nti ne Abajjo nti mu myaka 10 tebalabangako oluyimba lwa kabi kolabo ng'eno nekomawo bugikeza ba Mr DJ ba radio ze baako so kati mulekera olwanisa amazima zimba sagala na bogerako ne katulina nga mwagala namwe tulabisa wabadde oyagala project yaffe oginafuye nga weesesase samboloza eyo nugu osisa nugu omanyi obuseketterezi yasuse toyina wadde moral authority yogera ku luyimba lwa competitor wo abo tusobola n'obbasiba sobola n'omusuuwinga ajja kugamba katata obusungu kali anti that's what it means. You are decampaigning my product. Kitufu ndi mu music business oluyimba it's my product. You are decampaigning my product. Ukitegeera bakasitoma abange oli mu bagamba tebagula ki nti product yange ennyanya zange envundu kirabe ng'omuntu walina wali eri edduuka oli atunda spare abantu batunda spare wakiseka nolinga budde olwo balabyeko nga badi campaigning nga bannaabwe buli muntu afuna bakila yange kitegeera nkugambye nti olwo labyeko Coca-Cola ng'evuma Reham kitegeera so kati because of common sense this is business, it is my business, you're putting down my business kuendya ku surviving yabagala nkusekere okitegeera abo mugenda kutusanga nga tubakubye ate mugambe tulina empisa embi abasajja baagala nnyo lwana kubajja okugamba bajja gamba tulwana nga tuli ku business yange abaana bange ko bagenda ossomero ogiza ki wansi okitegeera oyo mwana nga ntandise musibira gaali ansobola ne bwe twesanga wano oyo wagenda mu gym nasitula obuuma wallahi tansobola ne batuba wano kala ibeti batutwale tugende mu ring anti naku zino bategeka ebikonde yaja kujja kuba enjagala ndongo ku training muzibu nya kusinga kiki yali awandi yakawandikira abayimbi bameka hit song zimpandisikideko ennyimba abayimbi ne zifuka hit zinakyuka yaziwandika mbamanyi ukitegeera abo baddawa nnyo bafala nnyo tetulina nabboogera napaawo abo buli batulaba balina natusinza oba okitegeera omwogeddeko mu waliwo ekyasusse okutta ku mudaala gwo n'abuulirira bizinensi yange amanyi sente ze twataddemu amanyi kyekitegeeza okukwata abayimbi abo bonna wininwa gy'omulaba nkunyonyodde Eddie Kenzo BET award winner ne mu museum yagiteekayo twamunoona na ntebe kuki kisaawe Grammy nominee oba okitegeera Grammy yemu ku award ezisinga obuki obwakabi wininwa gye yalina history yaki yerugogo n'omujje essite n'omuyingiza ente yalina history yerugogo yakuba ekivulu puzzle yakola comeback etakolekangako nakubye n'agenda na entebe sawa zine nalina ekivulu ki omumanyi embalala okitegeera Blood mutusabe kolabo tubayambe oba tubawandiikire yakola oluyimba ne bawizo nange nenkola oluyimba nabo olulwe lwakomawa n'olwange lwakomawa olwo lwakuba kati abo bakkirize nti tubasinga Blood kino butakkiriza mbu Khalifa no tubadde tusirika abo ne tubaleka nti no mubawe ku buyinjayinja musimanya abali abani simanya nenga kasasiro mwerere bwe kiri huyo kasasiro mwerere befumba buki bwefumbi wallahi oyo yakuba Serena goliko ganda wange ati nze ngenda kuba wali rugu ate akakuba concert imeka mu bulambo ekimeka ka concert akasooka ya Serena zina zikuba dda ekituufu nakuba dda concert emirundi ng'emeka nenziddamu wenjagala wentegeka ate nga buli concert gyenkubye nze ngyetegekera ate nga abantu bajja namukubako ne bato namusanga kuba Douglas Quarter 5 endo gikebere
ugiteekeyo. Ngenda gikebera. Olabe Khalifa ne ku page yange nagipostinze. Khalifa versus Epasi. Wakati muganda wange abaana bato kyenvana njagala ebintu ebyo history eno mulaga abantu. Ngenda biteekayo. Mugamba bawo bakabi. Njagala otekeyo bakati bya music kale byokwogera tubiresse. Kale tugenze ku ndongo. Jayo kabata ako kenali kenamusanga after 5 waliwo Douglas DJ Roger nateera engoma. Yasesema busesemi. Nemba nemanya abayimbi tulina kweyagaliza. Bukiri business yemu. Nibbo tebaagaliza kibaluma befulambu bali abani. Nze walonda bekunga ntwala olimba lwange kwenaraji. Sikulabanga. Nze manyi target audience yange. Ninawo bavudera wawo present omwe yavuddeyo naye n'agamba. Obo nabutamanya radio gy'oliko target audience yayo si local music. Kituufu. Ekitegeera beera ku banaviyo criticize banaviyo criticizing ebintu by'otategeera. Kati volaba omuwala abaddeyo ensi emumanyi mulungi nnyo ne Kalipazo kamuvumye nagwamu n'ekitiibwa. Kati yeekaza buki? Bwekaza. Ne ba boyfriend abadde bamukwana baabuuse. Muntu watunulira bulijjo obawo kyotuziba oba ontegeera. So kati ebintu ebyo weebityo mulekera kuzanyira ku business z'abantu. Ate copyright egenda kufuluma tugenda tandika okusuuhinga radio. Kuba lawyer nabo baagala okukola. Atunulamu nanti nala katoli mukuzala wa anti product yange nagitaddemu ssente. Nze njagala ebyo abikole ku MTN. Togulanga ko data nagwako mangu. Bulungi nnyo. Tonywanga ku soda Coca-Cola n'omusana banga tawomanga awamulala. Ngamulala Bali bavuddeyo ko ne bakyogerako. Wadde akatono. Obo kitegeera. Kati kimanyi nange no product yange nange ninga MTN. Tugenda tandika okusuuwinga zi radio. Nkofuna. Tinkwata radio nama nenjisuuwinga. Nze sikwata muntu. Watena araji njigambe munange. Yino budget ya video kutuusa luno luyimba Eddie Kenzo ali worth what? Uninwaji ali worth what? Lipaza ali worth what? Tugende ku nyambala. Lawyer munange n'obudde bwange bwe malidde mu career yange. Ekyo kintu ekibadde kigenda okunteeka. Mbadde njisuubira kifunamu akawumbi. Otyo. Kati engeri gye mukizannyiddemu mumpe obuwumbi bwange bubiri. Aleetere bakama abeebiki? Ebizibu. Eyo gye tudda. UCC egende. Yes, kuba mba mpandiikira UCC nekujja ku license. Otyo. Ekitegeera. Ekisooka UCC egamba 80% loko. Bo bazanya urban. Kati siraba lwaki my sister. Nze my advice gye nkuwa. Ebiri loko bireke. Beera ku ebyo by'oyagala eby'oluzungu oyogera ku babana boyi bannaviyo ne once wovayo n'ogamba mbu gwe toli loko simanya biki mutambulira mu taxi ovuga motoka kyotambulira ku boda simumanyi nnyo muwala okitegeera beeza saagala kulimba nsi namulabye ku luno okitegeera ensi tekumanyi muddira tabayimbi abeekoleddewo omwana wa ghetto yeeyiyiza okitegeera guvuma Lipazo mutamanyi luzungu omanye ekyamuleetera okubanga tasomye guli mwana wa gwasomera tatawe yali alina ssente. Lipazo musajja atobye. Gomanyite Lipazo yavana masaka. Musajja watakugamba yasooka kuba muvuzi wa taxi. Nakuba ekijji. Nasalaga embiiri. Kati atuuse essaawa nowaali ate omuzza mabega oyagaladdeyo mu bulamu. Gwe nga toli mwana wa mugagga. Mu mwasomanga nga mu kesi mulimu n'amata. Mulimu emigaati. Bw'ova olina abasajja abakukwana ne bakuwa ssente. Gw'olina omulimu. Lipazo talina mulimu yeeyiya buki? Business ye ate gy'oli mukakkanya. Ate gy'oli mukakkanya. Gamba abantu abo babasanga n'osanga oli bamukubi ne mugamba nti ate abayimbi balwana bali violent. Ng'oli ku business ya muno muzze mabega. Oyagala dde mabega. So kati my sister mweddeko. By'otamanyi tobyogerako. Leka kwefuula nnyo mugezi. Kakkana. Bwe kiri kakola mirimu gyo you present be a presenter. Akagambo presenter tokamanyi. You are presenting. You just present. Ngeba oluzimba luzannyo ogambe this is a song by produced by okebere ku YouTube lulina numbers ki ne olimbalimba abantu kweze ennyimba z'ogambe ezakabi tuweeyo olukoze ngalo no olukoze ebikodizo nasanga tugende no original ndaba teyatambula bubi okitegeera so kati beddeko okitegeera kuba kijja kuba kibi nnyo tubasange ku bivvulu ne wano ndaba tuli sister and brother media n'omuyimbi ndaba tuli wamu. Simanyi lwaki gwe media ate gwe media gwalina okupushinga kyenkoze gwalina okuwa abantu amawulire genkoze. Khalifa yaguze emmotoka yazimbe studio yakoze oluyimba kati topinze chat tuyagala byogera kati oyogera ebitakwatako simanya tamanyi luzungu simanya music bamupimira ku luzungu kuva ddi nga tupimira ku luzungu apo tuli kubogera they are brainwashed abo. So my sister ne radio yo mweddeko in fact tulina gamba nannyini radio
nti radio ye losing out atereze ekitegeera kibalaba nti abantu tebakyawuliriza radio muzina ku TikTok nenga TikTok yekoze ennyimba ezo kituufu kati nammwe kwe mwomolera essaawa zino kati kankugamba ekigambo kino on record Shira Price omu asinga NRG amaanyi Miki simu zitufane asinga NRG tewali presenter n'omu Khalifa tokipise no tuli mukati mu mazima no mbulira presenter ali ku NRG asinga Miki ngojako Panda ne Mr Henry bonna ne Panda waako bonna bwe mbulira nti asinga Miki jamusinga kyombuulire Miki yakajja wanene avuga Range Rover kituufu Miki yakajja yakola history wanene ku kivulu kya Arsenal nakunganya abantu Miki akoze tiimu yaba TikTok eyogerwako nankubadde balinamu enkayana zaabwe ne ba Bruno Kebati kya butonde ekyo mu bulamu bw'abantu kyogamba Panda asinga Bruno amaanyi byonna amusinga kikyombuulira Bruno K muntu agenda ku live tukubale Bruno K sente yakasondera abantu ku live ye jo wano yabadde yakunganyiza milioni 2 kuki ku live Pastor Bugembe Bugembe nagende wa Panda azifuna waba agenda ku NRG basobola zisonda bo batubuulireyo ddiwani gwe baali bayambye Fanda banga gwa yafunye obusungu no si busungu tulina okwogera abantu bategeere nti kuba abantu babeefuula abagezi ne bawuddisa ensi ne bawuddisa abantu nkufuna kati fe abatuufu fe balina okwogera nti amazima mukkirize zi app zajja kituufu Zaira Baby yekayekayeka tewaliwo femero gundi yenna presenter amusinga maanyi Zaira wa maanyi ekitegeera alina influence agenda gamba abaana banne bonna bazina akazina bonna bakazina kituufu for them kiki bakoze ne ba influencinga babadde balina kwagaliza kupushinga luyimba luno sikunafuya kubanga tebabaddewo nga lukola tebalina nakye bakoze ekitegeera bali kisanze kitrendinga ate mu kukyogera kati bazzabuza ki mabega owago ekikuluma mu bantu abamu abali mu kukakkanya ne mujja neyo tebabaddeemu ne mujja neyo oluyimba tebabaddeemu bwana bukaalu bwandivuddeyo ne bwogera ne mu lugendo nga Khalifa omuyimbi tebalinamu batusanze already weetuli NRG yakajja emyezi emeka yakajja mpya nze I can survive without it and I'm surviving the radio gye nnyinza okunyiigira ng'entenza nnyo oba nga ngirinako obuzibu nekinnuma Galaxy kubanga ebaddewo from day one ye yampowered yange eyasooka okitegeera yezannya hiti zange yempa emirimu etegeka ebivulu n'ennanga music wange bamuteeka ku rotation ne bamuzannya ne banjogerako Khalifa yaleese akapya yakoze kino kale abo tebatwogera baleete ba Wizkid ogere ku bannavyo tetubalinako buki olinga anagamba Douglas ye wajja n'akwogerako kibi oyinza omuleka ogamba musajja oyo mu lugendo Douglas aba ayina authority okukyogera era aba akyogera lwakuba nti naalumwa omusajja gwembadde gwempushinza okutuuka ne mulaba ng'akola ensobi zityo oba ontegeera naye abo bo ki kye bakoze kale kyombuulira era mbuulira abayimbi bameka be baakakola oba be baakazannya nze Douglas ye yanzannya ku katogo kituufu nga kyali katogo n'akuba tutambudde naye paka nakati naye twabadde tu premiering oluyimba olwo video yabadde wali Douglas DJ Roger okitegeera kati baleke kwefuula nnyo bagezi okukakanyanga kususse mu industry Khalifa no nugu golozo litayagala muganda wabeere Khalifa kyagala boyfriend we kuba Khalifa nga waliwo atakyagala ne mukwano we yagaana naye kati epaze saa zino najja nakusaba kolabo ogimuwa nze simulinaako buzibu nsobola ogimuwa ne mutaasa omutaasa kuki mutaasa kuba takola olaba akolawa ne ku leero gye beefumbira mbu zimanyanga digito namba zifa abazirina kati fa abakola abawansi abalinayo oluyimba number 1 saawa zino abatali ba luzungu ukitegeera numbers don't lie bro this is Uganda we are singing for Ugandans yeah tugendeko ku luyimba gudi ani aleeta idea gudi twali tumaze okwesonyiwa ne Wizo Chameleone atugasse n'atugamba ayagala oluyimba tugenda mu studio nitukola lwemu n'awandiika ebibi waliwo ekibuuzo ekyatambula simanyi oba wakiwulirako mbu Gudi Koddo oyo yakuba nnyo n'awanika Khalifa n'abanga
ekyokuzaako kw'amazima kyabula. Gudi namukuba nenzizaako ennyimba nenzizaako zikiboko fire zikatono mukyala mwami zi cinema bro nze ndi I'm a writer I'm a producer okazannyo kange kofana tewaliwo oluyimba lusobola kunnemerera kikyo kankikubuulire tewaliwo luyimba nga tuli mu music wano tewali luyimba lusobola kunnemerera kubanga faba producing faba awawandiikira abalala kala tongamba otya nti nze writer ate bisobola okulema tebisobola Jacinta oluyimba tuluwa obudde katosobola kunze manyi business sobola ate kati saa zino kunsanga mu ate nzizizza ku nasanga mala lunyunyunta nasanga ekyatambula mala genda mu lukolamu awo nengenda mu ttuwa nenneetooloola nerugwamu supu yenna n'okakasambu g'amazima nti abejjinja baluzinye kamba kamemu ssente zange lwaki muzinye oluyimba lwange ab'embalala lwaki muzinye nassanga munsasule ab'esiti lwaki muzinye nassanga munsasule ab'embaale lwaki muzinye nassanga ne Bulayo n'atuuka wakamule Bulaya tugenda era nabo nina obbaka mulamu lwaki muzinye oluyimba lwange okyo okitegeera kati we lumala okuggwako nembalabalamu nti nassanga mukozi muzimbyemu ekizimbe kati kantetenkanya ate olulala ndufulumyewo nawe lwakyankalanya nalwo olukole ki zisiri muntu era ennyimba zange wegendeze nina ennyimba z'amaanyi nnyo nina ennyimba nga nze muntu abadde nga nkola hiti ku hiti bulade bw'otuuka wali kuba ennyimba zange oba ku stage wali kuba nga abantu bayimba nange ekigambo ku kigambo luyimba ku luki ku luyimba nentuuka nze kennyini nenkowa nga abantu bagamba nedda ssebo tonnayimba kano okitegeera wetutunuulira Kiboko Fire Khalifa omusajja oyo wamufuna oti nga tatera kufunikafunika dokita kisooka Kamiri nze mukwano gwange ng'omuntu nze Mayanja family mukwano gwange kwatagana mu music ne bwe unplugged yange gye nasooka okuyimba twaliko nze Shiba ne Gravity Kamiri yajja ku unplugged eyo n'agamba omwana ono ayimba bulungi era be bamu ku baana be tulaba basobola okunzirira mu ki we're back so Lafters twali ku club silk so unplugged ogijjukira so kati life ya Lafters eyo Khalifa yakuyise etya ko watunula Khalifa yali yakajja Lafters yali bbala nnungi nnyo tupromotinga nnyo byongera ina sound mutuwuliriza n'omala baluzannya oluyimba nolaba abantu nga bazina omanya ebikono tebibulamu kubanga bizinensi yonna tewali kijjanga kyangu okitegeera n'asuubula ebintu ebweru afuna obuzibu bw'emisolo okitegeera so tebibulamu bizinensi otutunuulira Khalifa abadde saawa zino yali yapozingamu ng'agenze mu politics agenze okukomawo eno ng'ennyimba ezisinga ez'obuwemu zisinga okukuba ekyo simanyi naawe oba okimanyi lwaki Khalifa nga ye yatuuka n'agamba engeri gye nkomyewo mu ndongo kaŋŋende ne kino ekisinde ekitambula ekyokukubawo ebigambo nanti nze sikaka mbeera nze nkola kituufu sigenda under the influence nti gundi oba peer pressure oli waba akoze ekimukolera ne mu kutandika era bali bayimba emmese ne tuyimba ezo okitegeera so sigana muntu kuyimba kyabasazeewo kola ki kuyimba nze nga nze bafaani bange balina kye bammanyiddemu kati era eyo layini gye bammanyiddemu entambulira naye nga nawe oba oyagala nkuwandiikira oluyimba lw'obuwemu nsobola olukuwandiikira naye nga tonjogeddeeko nti nze naluwandiika nogenda n'ofaafaagana wekka bati kalakita togiteekamu ndukulekera gwe n'ofaafaagana n'ekintu kyo nebeezayo wetutunuulira ne bawandiikidde ogenda owulira ennyimba zaabwe message erimu ddala balere muganda wange jingiwo nga tujjere tugaa akasajja ako k'ebitabo kabirina mu bayimbi era nataddewo nengina betinze palamenti eyo gye bagamba mbu batuvuma mbu tetwasoma abayimbi ekitegeereza online waliwo ebyaki private institutions nyingi naye gye kivula kya senior 6 kati gwe ky'obasaba kutandikira ku speaker ibeti akiteekewa bawera 10 awo nja kukkiriza nti ddala waayo ebitabo weebiri ndi mu kwerimba bwerimbi abasajja baasoma ebitabo byabwe ekitegeera yembeere Khalifa katuddeko emabega kati generation yeno ezinira ku Nassanga esobola okuba nga teyaliiwo
obanga yaliwo naye nga tekufaako. Lwemba kyoleta Khalifa mu ndongo. Baluyita Minakonda. Lujja lutya mu bulamu bwo? Minakonda olwo oluyimba luyimba nali ku campus. Second year. Bampadde fees ne ngamba Bafana balina ennyimba jjukira twali ku Back to Life Bafana ne yamoze bakyaliwa. Era eyo gye natandikira. Bayirayo n'obwasitano nabulabira ku Bafana. Ebyaddala? Yeah. Era likyali wange nga nteka mmotoka ntugenda Jinja wagwe nalabirako ebya sita yeeyisa kitambula kitya. Ekira twali awo mu Back to Life ffenna. Ne bo bali ne yamoze kati ne baawukana. Kati bwe baawukana ojjukira nze nali nkuba naye nga sirina nnyimba zange. Ng'ate akasente ka protocol ku recording tekaliiwo. So bampa akasente ka fees ngamba kange ngolemu oluyimba. Ekitegeeza bwe nalukola sadda mabega. Kivulaba nti mba nina obulumi okulaba omuntu azza music wange ki emabega nakola sacrifice y'amaanyi. Ebitabo n'osooka ogamba kange omanyi ekitegeeza sente bazikuwadde muzadde ogenda mu disappointing abaganda bo ba disappointing obusente bwakusonderera obukozeemu endongo singa tekyakola kabaka weddemu ekitegeeza basiba beti mupiira gwa Spain ekitegeera nakubaga Khalifa naye Sadako ogimanyi gye wakola kitegeera kintu kinene nnyo ky'oba omanyi. Olw'emba olwo wali okuba ng'olina ky'osuubiramu oba gwe just wali oyagala kwegomba bano banno be wasangayo bakali? Nali nnyimbira ddala blood nali nkoze amaloboozi gange kumala emyaka 2. Ekitegeera ati nga time etuuse nga banjagala performance yange nga sirina luyimba original nga nyimbira mu instrumentals nkufuna. So kati ne ngamba guno gwe mukisa gange nenkola oluyimba nange nkola Gravity yali ayinawo Walumbe Zaya saa yali ayina nkulaze nti nkwagala naye tondiko muliyo nairandi sigina sera siginaawo mu jimu awo nanzaako ezo nkulaze nti nkwagala twangwe bannange tuli mukumaliriza mubadde mulina osooka ne mugireka neetokota neetokotayo yennyini nejja kati bwejja osooka oggyemu ku mazzi ogateeka ebbali nandizze mwana katumalirize anti ndi chef kati bakugamba manyi birungo tuyiwemu kyenkana ki? Mba nsobola okubamanya nti kati kana kanyo tekanoze kufumba nkumanyi kuba nakulira wa maama wange abituyigiriza. Emboozi tujja kuginyumya olulala nga nkuta Khalifa. Waliwo oluyimba lwe wakuba ng'olusuubiramu kinene ne lugaana. Luyimba ki? Nina oluyimba lwa Bulaaya. Atukulanga Bulaaya buli musajja anonya nali manyi nali nvudde nga ndukudde ngeze nana ne manyi ngenda kuba international maama mba nakadda wano President Museveni n'asiba local down nga lwakafulu ekitegeera n'ogwawo ekyo ezo ennyimba olwo ne Rihanna waliwo oluyimba luyita Rihanna Rihanna ndumanyi maama nagwa mu loosi taddemu ssente zange sasudde zi trace exclusive ki COVID n'ayingirawo oluyimba ne lukomaawo. Tewaggwamu ku maanyi Khalifa? Era naggwamu amaanyi. COVID oyo yanyigiriza nnyo. Kiki wasinga okuyigamu eyo embeera gye twali nga tuli waka eri kutambula? Kye nayiga nti akeezimbira tekaba kaki. Time yatuuka ngo obwakabi tebukola ng'ekikuyamba kiri ekyo kubanga wazimba. Ng'ekikuyamba kiri ekyo. Peze message tugiteeke jeno tugiteeke ne ku bannaffe. Kubanga wazimba baatugoba wali ku badika